ebintu ng'obikolera ku speed ani gw'olumya tewali gwe nnomya nevuganya nganze eno si speed nene jasimulwa kuba mulanga emyaka tufaanana ng'abato naye emyaka gigenze twekaza bwekaza ne tugezaako okwegumya naye emyezi bino oba oliawo senga twabikola okategedde so jasi nina kwebaza ababweya bonna abambeereddemu okoye makindi anti kati eri tuvimba ne tujooga olw'okuba tusula mu kalina naye nga zabalandiroodi mwezi buli weguggwako genda owulira bagikonkona sasula oba vaamu tuguze bakuwadde nguze Saabataasa Kasiko Mutaasa yampadde $3,000,000 nangamba genda weeyagaleko obonyebonye nnyo omwana wange naye kati sikyalinayo kweyagala kusukka kuba ali nga wenfuna ssente ogaanoonywamu ku njaga n'okola otya naye kati byonna ebyo mbirabye kati jjukira akadde kagenda kutuuka tulina okufa twagala bitukola ki tetwagala endagaano weeri kakati ogenda kufa kikyolese ku dduniya kati at least wofuna poloti ng'eno abaniga bambeereddemu bano abajjolo jjukira ekirooto kyange nali njagala gulako oli Eri Shadik naye eyaguza King Shiba ne maama wa King Shiba naye kati ye poloti ze asinga kuba na Matugga, Bombo Road, Masaka Road kati ate nze nayagala nnyo sayidi zeno mukono ngodde ewaffe kuba nze ndi weebukunja buyikwe so ensonga lwaki bano abajjola ate badde balinayo ate nabo bantutte bulungi kuba $3,000,000 baba bakuwadde lino ttaka tuzimba ddi tutandika ddi kyekiddako poloto gifunye bw'oba olina asobola ozimbawo nze sirina kyenninda newe nzimba kayumba kasubi 5 solongazi tewali ankonkona ne weeba ya ssubi gwe kyeno mmanya kasita nva wali ewa Sonko we natuukira sidda mu bupangisa kuba Sonko yadde ngambye sente zino babalisita timu abaana ba TikTok ze bakufunira pangisaako ennyumba ng'omuyimbi obe wakabi sikyagala ebyo bintu simanyi bayimbi n'obeeraawo ndi muyimbi tova gy'oli nga n'abaana be twaleka abakola omwana gwe waleka akuba buloka mu kyalo azimbye ffe tukaddiira mu kuyimba mbu tuli ba sereebu akuna sereebu sikyayagala bitegeera ebyo ebintu Mukama mulungi nnyo omukunji atasera ayina ebiruubirirwa byali mu kutuukako mu bwangu obw'ekitalo nga bwe mumanyi nti nno omuntu ow'omukisa aba wa mukisa kirungi nnyo omukunja $3,000,000 asobodde okufunamu poloti ng'ekola 2/6 oba onfuna 23, 21 n'enkaaga nga bwe mwalabye mu vidiyo eyo oba onfuna kaakati ekyenjawulo ekiriwo ate kye tulabye leero nti tutuuse wa mukama waffe Jolo Quality Properties n'agamba mukunja atasera singa oba otandise okuzimba agenda kuwa ensawo 10 ebya Jolo tebiriiko mbumbumbu otuukira nti mukama wange ntuuse matirio bamuyiye amatafaali gaago nsawo 10 genda ali kwadiweya zinone cash money nga zituuka ku ground. What I can add on basebo ne banyabo njagala okubeebaza ennyo abanwaniriddeko bakyali bange abaana ba TikTok abantu ba intaneti nfunye poloti ennene obulungi okuva mu Jolo Property Consultants ku $3,000,000 zokka wenjogerera essaawa eno obupangisa ndabika nga ntandise okuba nga mbuddukamu Daddy Saabataasa Kasiko Mutaasa yampadde $3,000,000 just kweyagalamuko naye sente nsazeewo bwe nafunye abasobola okunguza poloti wano mu tawuni Nakifuma n'ensalawo ngulemu poloti so abantu be Nakifuma kati ndi mutuuze mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna manager Sonko Balisita Timo Ronnie Genius muganda wange Dechaga asante sana n'abalala mwenna ebisingawo n'okuzimba by the way bitandika mpola kati ensawo 10 ozifunye tunnaba natandika kuzimba kitegeeza nti kati obwongo bwo mindset ekyuse etandise okubeera productive kitegeeza nti ate kati tutunuulidde kati kuzimba saa zino we tugenda ku ofiisi kukola ndagaano emuweebwe paid zero balance. Export TV to the world.
kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna, ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira, tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke, tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba, kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 01 14 12 oba kubira director ku 0752 52 86 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Mugamba mutya abaagalwa ab'emikwano kyekiriwo mujebale wano oba otuuse muganda wange ono Kunjatasera olunaku olwaleero azze mu kampani eyitibwa Jolo Quality Properties era nga ssaawa zino gwe tuli mu kola survey y'amataka. Tuli mu kitundu kye bayita Mukono District Kalagi, kye kitundu ky'olaba waneeno, ge makula g'olaba waneeno. Era muganda waffe ono olunaku olwaleero azze atusupporting. Sebo tukwaniriza mu Jolo Quality Properties. Nange nsenso basanga maani. Ebizibu olabye nabyo. Ebizibu bitomera basajja, kati nange ndi musajja. Jasi mwebale nnyo. Ndaba nenze sagala kunteeka eno munda. Njazimbawo nkuba ebidongo byange bano bonna mbasengulewo ate banyingi. Wosiima we tukuwa. Sagala Rose noga nti nze mumpe wano njagala awo nga tukuwa. Oba tukuwa wali mu California. California yo. Wow. Emiti giba gikuwubako empewo. Kati ekiri gy'oli omukonja. Ekkuba erintuusa waliri eririwa. Bonna zonna ploti ziriko amakubo. Olaba ploti zino zonna tuziwa fuuti 12 okuva wano paka wali ne bwendeeta lukoba n'olaba. Zonna ziriko amakubo. Anyway, kati sooke tulambule. Njagala okwebaza ennyo bakyali bange mwana abasazeewo ne mumpaayo second chance ne mumbeereramu. Balista Timo, Sonko Muhammad, Loni Genius, ba TikTok bonna ba internet. Sabataasa Kasiko Mutaasa neyanziza yampaddeyo miliyoni 3 nvimbe. Miliyoni 3 ze wampadde ez'okujoogamu n'okweyagala dadi kanzigulemu buguzi poloti. Abajjolo property bagambye akasente yadde nina katono boka bampe poloti ebisigadde tulibiraba oluvannyuma. Kati awo kiba kitegeeza muwadde nze nga mukunjo bano omuntu omulala ayagala okugula ne waba ne sente ntono mumuguza. Tumuguza n'omuntu omulala naye gwe tukuteereddemu ka offer kuba ezibulako ate ffe abagenda okukola ki okuziteekako. Kati nze lwaki munjagadde nnyo senga abantu abalala? Tukwagadde nnyo lwa nsonga nti naffe tulaba omuntu ebizibu byayitamu mu life eno. Abantu nga bangi abalina ebizibu tulambule bayitirivu nnyo ne waliwo abantu abali mu limelight abalina ebizibu bangi ne tetusobola kubalaba abalala naye gwe ali mu limelight kyangwizibu okunotifyinga nga gwe omuntu. Kale Mungu bawangaze katulambule. Amen. Eno weeri baŋŋambye weeri. Ezo ziri bbiri weziri. Ekitegeeza kati bwengula eno with time nenfunayo akasente nsobola okugaziya nengulirako n'eri egiriraanye. Iffe bakasitoma baffe kati temunnalaba wali wagenda parking of taxes office ffe tukedde tuzireseeyo eri mu kkubo zonna zijja. Kati iffe estate zaffe tusobola okuba estate mu wiiki egi. Kitegeeza bw'oba oguze wano ne neighbor abaaguze otuuka okugazibwa mpozi nga omuyise n'omugula. Naye era bw'oba nga olisuubirayo okugazibwa kati ogulanga obanga wali kati n'olaba oli neighbor weeri estate gyekomera kati nga wali ebbali ogenda neighbor nga kantu kano mbadde nsaba onyongezeeko ana kati nga wali ebbali oba wali naye wali waliwo komiti ndaba nga wenzimba wenkubawo wali akayumba kange newe kaba ali mu miti ndaba nga wali fiti ennyo. Wakuwa chance ey'okweyonza kuba neighbors olw'omuntu wali tebaatwalawo awo waleka waliwo eriwo. Nyakecho kebera wali waggulu waliwo wakyaliwo plot kweyo line eyo napaka kweri ennyumba dendi waliwo ennyumba eriwaawo.
kati wano okuliraana emiti gino tewaliiwoko weziri waliwo kasita eriya tugirabye kati tutambule tugende ewalala katujja kudda wano waliwo poloti emu evaawo nejja netuuka awo naye wali tugenda waliwo ezibundi endala nejja netuuka wali motoka awo neddayo mpaka eri emabega w'emmotoka naye zitambula futi 240 mugenda mu luumuzi eyo ezo Mr. Albert Wasota ndi eno namyoya kweno estate oba ali ku ofiisi awo wonna twabaguzaamu olaba wali watukyamidde mutegeddewo ndowooza waliwo amaka ga Drake ali awo Drake yasenga kuno yatuguza alo Kalemba epoloti eno ey'omwami ow'Embaale emwinanaganye weeri opposite eno kale tata kale Ina estate wali nenda waliwo wali nyumba eri wali naye zibe zezo enyumba jangu ogirabe tata Masakarodi wali eri ngandi emeka wali meka Mangiva bukira na sementi bikingo. Kakati zikiriza nkuweereza eri nene zitambula futi 2.5 kwana ene etambula futi 2 kwana ndaba ngere nene okusinga eri etambula futi 2.5 kumeka kwana ene etambula futi 2 kwana eva wali nejja netuuka wano nejja nekoma wali kati which means agenda zimba wano etoyi nateeka wano ene etoyi nga gova muzigo eva wano netuuka wali nekola futi 4 wano nekola futi 2 kati agenda teeka wano etoyi wali lujja katandika obulamu bwe nekukwata nogyewangu
etambula fuuti 47 43 35 eringa fuuti 24 kati ne wabeerawo eno 4 ekola 5 Oluyimba kyogamba lutambula. Kuba mwegali waliwo lino waliwo liyetwadde kuyingiriddeko awo waliwo n'ebidala waliwo ennyumba eziriwo tebannekwata yena mama ezimukwatolabako olunyowanyikwata eno twakajugula eno wiiki yeisooka twagisenda ku sande leero zolabako empanya ani abadde abuuza epolo tugujje saidi zero mulabe different kyeri wakati wa 25 bikula naye kati ajjukira ate okwekweka ate wano pangise simba wano nyumba yo pangise biro bagenda pangise eyo etambula 6 6 mu 6 23 21 oli ekola 21 eno ekola 6 mu 6 kati eno yeyemmeka eyo miliyoni 4 eno nene newabeerawo neyo weeri eyo weeri eno kyaga eri ekyemmanga eno madda eno beera oguze ozimbako ne biiki byalina ebigambo kino kisaawe n'abaana babazanira okategedde gwemanyi okubanga akayumba kange 5 fiti kabeera sayidi eno erinolekayo space pakingi bweri ekkuba eringira saagala ate mwana banniga bansalengako ate emmotoka bazipakingenga wa banneyiba balina oziteeka mu lujja bategedde kati olwo olujja ate luba fiti wali sootekawo kaswimingi puulu akadibadiba bufaananyi obufuba n'obwozi bano abayimbi babusima yakasimye dda akayumba sonozimba kakalina okimanyi nti nno wano wanyumirawo kakalina ng'oli eri ng'obafukira guva eri nga gukkirira ne mu bano ojja basobola mulina ebigambo ova eri n'obafukira gusole gukkirira eri wamma gula wano eno poloti ebekukoza eki nze kyaga ndaba wano goyi byala alimu keto tumakinge nze wano ndaba 5 twala eno
mba ndi mu kibuga kalagiwuuli kitegedde akapoliisi kali wali abasirikale tuba tunywa ffenna ebyokunywa era tabuki naye abasirikale b'omukyalo banywa enjege baginywa bulungi nnyo ate oba mukwano gwabwe nnyo bali kumpi n'ennimiro oba oli mukwano gwabwe mbere wano wennyini ku neighborhood kuba bava wali baba basobola n'ovaayo eri mu buyumba waye ne bajja ne basula eno ali wagwe kalema waliwo akalagala okundaka osobola neno ogikwongeza ne tugisala nga kitegeeza nti bw'ogula wano ujja ogira n'ozasulako mpola n'engikulu kati tebe kibanga kulalira gwentutte mbandwaleno kitegeeza nti tuba tusobola okugula n'ono nsobola n'ofuna kyali wange n'agula no ngende mu motoka njireete abeera n'abantu ba ddiini nnyo kundiranda kadde kundopa wa katonda nanywa byewagamba omulokole akuliraana n'obeera ku buzibu bwotano mulikadde golokoka tusale njagala kuliraana bagadde tolaba kyaliwa nga wenzimba wali luno luna luba lujja mbateerawo ne swimming pool we mujja okunsalako fiti musooka kuwugamu kati ate ono mba ngenda yiiya ssente engula ono kati gwe funawo ogula wano gwayagala okundiraana ono mufunire poloti abaagala okundiraana temundiraanye omuntu omulokole ebyokunzuukusa nga zuukuka simanyi tukowoole mungu nze 5 wano sisobola kujjawo kigere mpoze nga ndoga akyandaba wano gwegimanyi ng'enju ogitadde eri wano wonna wange nze savimbi nze envimba essite kino ekibuga kikyo kati olaba mbadde njogera eri mu kipangisa ate wano nga nze bossi waawe funayo bakadaama nga bana nabo ne bagula wano nga bawala kwegamba nabo ne baba bakyala bange anti nze abalabe bange mungu alina bongera bulamu kuba kaakati bo ebirayika bitandise mami making sure baneiba togabaawo nnyo towaawo nnyo mulobe baneesaa bintu byakunsabisa byampaka golokoka saba era wano mba ngenda teekawo kakalina 5 abantu bakukyaliranga si byakwekomomma ate temulinnya wali wa neiba okitegeera oloti namba 35 soko jinzigireko neyo gitwala eyo katulabe soko malirize stage bazijeko to office anti no ina yali kumukuba soko malirize kino ne bali tubaki oloti namba 35 soko jijeko nga bwejjo kuva eri waggulu paka wansi weeri eyo ntwale inda koso malirize kino ezo namba zino zikola bbiri eyani eno anti yeno kale kiwedde gimakingeko kyaga eyo poloti eyo ekisogedde yeyo 35 ekisogedde esimu gireete tuli mujjogererako gwe kalemba yeyo kalemba kakati uliriza naawe ogimakinze 35 poloti namba 35 kati gwe yiyo yo obadde oyagala eriwa kale waliwo eno 40 33 katugambe endala kakumi nayo weeri 32 yiri wali yana gyenvaako soko lete kusika ekyeyo kyaga ate n'oluyimba bangambye lukoze Masaka bankubidde kati ebivulu ebisooka nakano tukagula tugende nkutwaleko egundi Embale boda ye Kenya lwakaaka lwakaaka yani bayitayo lwakaaka ku boda ya Kenya
ne Mbale ne Uganda tuba tugenda kola kikuba ndogo tugende tyo nazimba y'ekibaala kinene Masaka bankubidde omulwadde saakutaddeko towulidde essimu wano Masaka nga baŋŋaye nti ate eri nze njogamba Bebekulu ayagala tuluddemu kolabo oba ayagala lugatta Musaka mu Friends bulungi mwana kitiibwa kyamu asooka ayimbe nze ngenda genda mbakoleko balance sente zange zonsasula tutandika sasula wano poloti anti njagala ngazi negotiation gye tuba naawe tukola mulyango ompa omuntu wo nange nenyimirira ekivaamu katugaba n'ekiwato ekifo kyange bidongo byange nze nteekamu okulanga posters biki byonna ebyetaagisa obulango ku TV biki byonna waliwo omuwala eyaŋŋamba mbu wetumala ofuna sente nga tugaba n'ebitundu by'ekyama kati gwe ŋŋambye gaba na kiwato ba mu ebyo okitegeera ankolage era neddiiri neekaze nekyali wange biposta byonna bikwasaganya nga tugenda mwali mwansuulawo nga nagwa kyovola n'okumpiba nga tukusapootinga mukonjo biraba biposta byonna byatuuse dda yiyo kitegeera abo bamaleyo bamalirize tuddeko nga watimba bangi nkuuka nedda kati abantu beeri baagala nnyo batikitooka oluusi baba baagala obbalabako kuba nagendayo naye bali abantu ngenda baseeramuko okwo ku bivvulu kuba kati kenfunye poloti kiri ekintu okituula wakati ompa omuntu nange nembeerawo ffe ne tubalekera omulyango sente zange zemu tugule oyo so tetugule ono omusubuka yali badde akuta n'atakulira lwa nsonga kano oba oguze wano anti kati awo temutundawo kati nkugeye Masaka bankubidde baŋŋambye tuni Gaye akola ku Masaka ku Buddu FM aŋŋambye Bebekulu ayagala oluyimba bawangaze tumuddemu kolabo mulutuulemu Saka mu Friends yagize oba mugambe tuwanyise buwanyisa mpe Saka mu Friends muwe bawangaze Saka mu Friends mpozi yatandika atya luvudde ne mutwe aliwo obutandika Saka mu Friends utandika na bugoma naawo bukona mpola lulango olutandika terutandika bulinga obw'omusabo kati Bebekulu n'agiramu eyo Saka mu Friends oluzungu lugenda ku naye nange kasa nayimbyemu oluzungu leddemu ye mukunya ne yakubuuza era ndikantole nadde nyala nkateekeyo ku tikiro mwanze leddemuko omusimi kitegeeza ki lupatwa luzungu Jamaica kennakomyewo mwali munfiiriddwa leddemuko omusimi kitegeeza ki sebo kigambo kya soko kinoonyerezeeko gwe genda obikule dictionary z'Abajamaica kirimu Oluganda n'Oluzungu lupatwa lwokka lupatwa n'Olujamaica leddemuko omusimi tugendera awo ate bw'oba bw'ogambye guni mugire poloti yange njitwale bane singa poloti bali bagisengula nane olaba tubadde twepanka tupangisa naye kati ketufunye ne Mukama naye amasannyalaze n'oli yennyini wooli alina amasannyalaze eno ennyumba togirayo gye tuyiseeko ennene eno ennyumba ogiraba jangu wano vidiyo eno twagikoledde wano tugenda bateerawo ekikondo wano ife abasima n'enzizi namba tuyeri gye tugenda tuli basimira luzzi mukonja fere tukuba makoona fe olaba tusimira abantu oluzzi mu estate kati ennyumba eyo ogiraba ogimanyi yaani ya Drake Lubega omugagga nene nnyo maka malene galiko ne swimming pool tugenda holdings eyo galabe kyogamba bwe tewali masannyalaze. Okay my people mugamba mutya ndi wano ne muganda wange Mukunja ngaye twabagambye mu kusooka nti sente ze bamuwadde okuvimbamu amaze nazikolamu ekyamakulu nazigulamu ettaka wano we mulaba tumuguzizza 21,623 era kye kipimo kyakoze eki kyatutte era wano buwe era kati aŋŋambye alina byagenda okukolako wano agenda kuteekawo swimming pool
wali ateekewo kalina ateekewo abaana we beesuubira alimbeko n'omusiri gw'ennyaanya gwe anti kati wali mbaze wenzimba wali eri emabega ne ba compound mwenteeka swimming pool kati bakyali bange baba bazze okunsalako baba parkinga side eno pool nesigala wakati ennyumba n'egenda wali obadde ongambye eno poloti yo ngenda kadaama gwe mwagiguza eno tulina kadaama yafunamu ebizibu ng'ava ku kyeyo poloti eno gy'olaba wano ekola 2:40 kadaama oyo najja ng'ebizibu alina bingi yali yasasulako akasente naye ng'asasulako kitundu nasaba tumuddize ssente ze ne tukola ki tuzimuddiza poloti yaffe ne tugizzaawo kati bw'onooba weeyongera ogenda kweyongera eno ngenda gikuuma nga ki Masaka bangambye bawangaazi akuba ebivulu bigenda kujja kati mba nina naawo kati ssente z'e Masaka tuzizze wano neno njigule njigatte kwe ogigatte wano kati awo mba nina ttaka weebale nnyo wali ani azimbyewo awali omugagga Drake Lubegere ennyumba ejjolabako ttanka ennene maka gali gu eka nga 5 omugagga omumanyi ow'omu kibuga yazimbye wali si bya mbumbu okitegeera poloti ya Mukonja etandikira kuva wano okitegeera etandikira kuva wano then nekkirira zezino 6 nga olaba obuwaanyi wano obuwaanyi nekkirira okiraba paka wano nedda wali ekola 21 nedda wali era nekola 6 then bweddayo wali nekola 23 okirabye ne tujja wano ne tuddamu ate netwambuka paka ku mmotoka wali tumuweerako ne fuuti 12 ez'oluguudo emmotoka mwesobola okuyita nga bwe mulaba emmotoka eyo olwo oluguudo kitegeeza waayingirira tutunda poloti kugamba nti ate ogenda ogambe neighbor banekambuka ekikomera kyongwe mu kyange oba onfuna tukuwa oluguudo nalwo nga weeki kweruli wano we tuli Nakifuma ekitundu bakiyita Namyoya era waneeno owetera ku ssomero lye bayita Vision for Africa High School liri eddene International School ery'abazungu abaana be bajja okusomera awo essomero ly'amaanyi nnyo atamanyi kitundu gugolinga essomero eryo ogenda kuba nga ofuna area code eno wetuli ayagala okuba neighbor wa Mukonja poloti tukyayina tuyagala balokole oyagala barasitamaani nga enneema kati kasita bakiwulidde neighbor we alina kubanga rasitamaani lwaki tofunye anti oyagaye mbutalinawo kashi sirinaako ssente saawa zino za next weekend abazaagala nedda tekirina buzibu tugenda kukwasaganya enda kubuulira mukama mulungi nnyo omukunja atasera alina ebiruubirirwa byali mu kutuukako mu bwangu obw'ekitalo nga bwe mumanyi nti nno omuntu ow'omukisa aba wa mukisa kirungi nnyo omukunja emiliyoni 3 asobodde okufunamu poloti ng'ekola 2:6 oba onfuna 23 21 n'enkaaga nga bwe mwalabye mu vidiyo eyo oba onfuna kaakati ekyenjawulo ekiriwo ate kye tulabye leero nti tutuuse wa mukama waffe Jolo Quality Properties n'agamba mukunja atasera singa oba otandise okuzimba agenda kuwa ensawo 10 ebya Jolo tebiriiko mbumbumbu otuukira nti mukama wange ntuuse material bamuyiye amatafaali gaago nsawo 10 genda ali kwadiwe ya zinone cash money nga zituuka ku ground. What I can add on basebo ne banyabo njagala okubeebaza ennyo abanwaniriddeko bakyali bange abaana ba TikTok abantu ba internet mfunye poloti ennene obulungi okuva mu Jolo Property Consultants ku miliyoni 3 zokka wenjogerera essaawa eno obupangisa ndabika nga ntandise okuba nga mbuddukamu Daddy Saabataasa Kasiko Mutaasa yampadde miliyoni 3 just kweyagalamuko naye sente nsazeewo bwe nafunye abasobola okunguza poloti wano mu tawuni Nakifuma n'ensalawo ngulemu poloti so abantu b'e Nakifuma kati ndi mutuuze mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna manager Sonko Balista Timo Ronnie Genius
muganda wange Dechaga, asante sana, n'abalala mwenna ebisingawo n'okuzimba by the way. Bitandika mpola kati ensawo 10 ozifunye tunnaba natandika kuzimba, kitegeeza nti kati obwongo bwo mindset ekyuse etandise okubeera productive, kitegeeza nti ate kati tutunuulidde kati kuzimba. Saawa zino we tugenda ku ofiisi kukola ndagaano emuweebwe paid zero balance, waddembe okutandika okuteekamu kyayagala ne ku ssaawa zino, waddembe kikozesa oba agenda zimba ki kyonna kyayagala. Ayagala oba neiba wange poloti zikyaliwo mpitirivu ne wano we tuli ssaawa zino we mulaba wano wabyapa wano bayitawo Mukono Kiyunga, luno oluguudo luva Namugongo oluli awo mulaba boodi ezo we ziyita, oli waddembe okukoona ku Mukunja najja nakutuusa ku ffe, ate nsobola okuba nga tugguza ebyapa wano we tuli. Mwebale nnyo, tweyanze nnyo, tweyanzeege. jangu wano buli wenzija amasukula obadde opambi Tabanjibwa Chaga bashobora kusinywa basinze azirabye ziziri agenda kwongerako ya atalu agenda kwongerako Thank you.
Roni John Tereko. Neno jikwate video. Ene eri mukwata. Haso ya saini haso. Mobi mood. Netutwala n'endala oba yetteeni wali. Ebintu ng'obikolera ku speed ani gw'olumya. Ebintu ng'obikolera ku speed ani gw'olumya. Tewali gwe nnomya. Tewali gwe nnomya neevuganya nganze. Eno si speed nene jasimulwa kuba mulanga emyaka tufaanana ng'abato naye emyaka gigenze. Twekaza bwekaza ne tugezaako okwegumya naye emyezi bino oba oli awo senga twabikola okategedde. So jasi nina kwebaza babweya bonna abambeereddemu. Okoye Makindi. Anti kati eri tuvimba ne tujooga olw'okuba tusula mu kalina naye nga z'abalandi road. Mwezi buli weguggwako genda owulira bagikonkona sasula oba vaamu. Tuguze bakuwadde. Nguze. Saabataasa Kasiko Mutaasa yampadde miliyoni 3. Nangamba genda weeyagaleko obonyebonye nnyo omwana wange. Naye kati sikyalinayo kweyagala kusukka kuba ali nga wenfuna ssente ogaanoonywamu ku njaga n'okola otya. Naye kati byonna ebyo mbirabye. Kati jjukira akadde kagenda kutuuka tulina okufa twagala bitukola ki? Tetwagala endagaano weeri. Kakati ogenda kufa kikyolese ku dduniya kati at least wofuna poloti ng'eno abaniga bambeereddemu bano abajjolo. Jjukira ekirooto kyange nali njagala gulako oli Eri Shadik naye eyaguza King Shiba ne maama wa King Shiba. Naye kati ye poloti ze asinga kuba na Matugga, Bombo Road, Masaka Road. Kati ate nze nayagala nnyo sayidi zeno mukono ng'odde ewaffe kuba nze ndi w'ebukunja Buyikwe. So ensonga lwaki bano abajjolo ate badde balinayo ate nabo bantutte bulungi kuba miliyoni 3 baba bakuwadde. Lino ttaka tuzimba ddi tutandika ddi kyekiddako poloto gifunye? Bw'oba olina asobola ozimbawo nze sirina kyenninda newe nzimba kayumba kasubi 5 solongaazi tewali ankonkona. Ne weeba ya ssubi gwe kyeno mmanya kasita nva wali ewa Sonko we natuukira
sidda mu bupangisa kuba sooka yadda ngambye esente zino babalisita timu abaana ba tiktok ze bakufunira pangisaako ennyumba ng'omuyimbi oba ewakabi. Sikyagala ebyo bintu, simanyi bayimbi n'obeera awo ndi muyimbi tova gy'oli nga n'abaana be twaleka abakola omwana gwe waleka akuba bulooka mu kyalo azimbye ffe tukaddiira mu kuyimba mbu tuli ba sereebu. Hakuna sereebu, sikyayagala bitegeera ebyo ebintu. Export TV to the world.